Yesi mukashaka ntwolekede kyatweshewo olwalero tugenda kwolekera program gwe tugenda surprising nange simumanyi amanya gagenda kubeera revealed ku balloon eno tugenda kulaba who is gonna be surprised today jamu balloon so nebigambo ebirieko happy birthday omukazi nebakusanga ng'otukuzi nebwawukana tasaana kufuna wadde ebbaafu njagala ogabane makkati kwagaana gonga seeko naye mutuuka by'obugagga mutabuka lwaki bwemba mbasabira okugaggawala nga bwe muli baavu mugenda kufuna emitawana mingi n'omukazi omwavu tateesa oyinza okubba sente oba okukola kugaana bw'obanga omanyi nti nga tosobola kutoola ku ssente zo ziwakooyo omukazi gw'otuyanirako entuyo zo zitwale ku bisenge ogenda n'ozimba omusajja omusajja n'atuuka mu buwanguzi ng'alaba kyamugwana ndi munaavu nga mpya manya kino nti obudde bwonna omusajja akuswaza oba nandeetera omupya gye kati tuboneebone bw'aba tajja luvannyuma nga maze ositwagolinga naawe tonyumiza kidda era omukyala wenewena ng'oli mulavu n'omusajja njagala osikine ng'oteekawo enkoleka ebintu babikyusa babisa manya g'abaana bo omukazi anyirira nti oyo yeetunda kikyotayina nawe tatukenkya tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye ande yuno ate ande akola ki muli wanti wano ku lutala tuli kujja kati katufulume kale abalungi abatulabako Baba TV program ensomagala surprise your loved one nga bulijjo amanya nakawombe shifa hope omuweereza wammwe banange tuyingiddewo tugenda ku surprisinga our own gwe bayisani Andeman UG official gwe tugenda surprising onako olwaleero mulde baweta wano wabula tulina omukolo gwe tugendako omukolo ogwo embozi mukati anniversary wetulaga Octavan Woods ekabuusu batu invitinze Hope Shifa ne team ye to be part of the function so lwe bategese omukolo nga 16 December kumbe naffe ye birthday yani Andeman ne tugamba nti kati munnange tetusobola kumisinga ki kumusurprisinga ku birthday ye ne tugamba era ye waali amanyi abamu kwabo abembozi mukati mulimu Dankani mulimu Mawa mulimu Sakozi Faluku mulimu Faluku Ali mulimu Nambeemu ne mubamwani balogwe nerabidde yes amanyi bebo betugenda okukola ki okusurprisinga era yamanyi tutegese ebirabo biri eyo mu cover bya kusurprisinga bali abatuyise ku mukolo kumbe ate ne bali n'omutima gubakuba nabo bamanyi bagamba obaani ku bo kumbe tugenda surprisinga waffe yennyini Andeman gwe tugenda okuba nga twewuunyisa ku lunaku olwaleero ne banaye mubeereeko mulabe kinaaba kitya Leila buuza ku bantu amanya gange nze Leila mwebale nnyo abalabi baffe mwenna abali eyo tugenda kwesanga eri ku Octavan Woods ekabuusu tugenda kusurprisinga omwagalwa waffe teammate waffe Andeman UG official tugenda mukolera surprise mu mbozi mukati yes naye takimanyi naye just surprising affe team wetukikola bulijjo yes mwebale nnyo okwagala Shifa mwebale nnyo twagala mwebale kusubscribinga we love you so much happy new year Ciao. And Christmas. Abalabi baffe abalungi aba Baba TV tubagala nnyo mwebale kusubscribinga mwebale kwagala Hope Shifa tubagala nnyo nnyo twesangeyo ku Habani
ku Tavern Hoods. Gwe tugenda surprising anyumira nnyo surprising banne ate yefuula nnyo kagezi munya amanyi mugezi nnyo. This time round tabitegeera tugenda mu surprising jali eyo njagala ebyenda bimwetokote mukonga naffe bwatukola. Hello. Bana abali kubita nze ndi bweru ku gate we nesimbye. Shalu wagulawo. Kati yayinza olaba kamera n'alowooza. Tokwatira muli omusajja. Wanje. Gwe tokwatira muli. Kati yayinza olowooza bali genda kikolera wano. Asante. Temututomera nnaate. Temututomera. Tubadde wano nga tukuba intro ne link. Buyo, yangu tukuba intro. Atodduka ki? Sema aliwa. Sana yambala uniform. Jangu kale okube intro. Omale njagala kwewulirako binti. Kyakalongulireko akatambaala. Netujja ne sente ku ssimu. Tulina okugula amafuta agali mutegatumala okitegedde. Nesooka okube dinki. Like tuli intro. Tunyonyola abantu ki ekiriwo. Abalabi baffe abalungi aba Baba TV. Abalungi baffe aba Baba TV mujje baleko nga bwe mutulaba wano lwaggulo. Surprise tuzikola buli saawa oba kiro oba kumakya oba eyo mutumbi natukulumba ejoli ziri sangawo ziri saawa emu ziri saawa emu tuza balumba tugenda balumba awo Tavern Hoods e Kabuusu waliwo gwe tugenda surprisinga mu mbozi mukati anniversary. Yes. Mumutebe musuubira nigwe tugenda surprisinga. Mulimu Duncan, mulimu Mabwa, mulimu Deviko, mulimu Nambemu, yes, Sakoz Faruk, mulimu Faruk Ali. Yes. Mutebe kwabo bona betumenye. Nane bedroom ne bawakana. Dressing room yiyo omusajja ayamba. Kakati temuvaako. Gati gobo tulawoloza kwaba mukaaga. Wendoza. Leira watebyani gwe gosuubira. Nze manyi Duncan. Osuubira oba omanyi. Nsuubira nze Duncan. Gosuubira. Nsuubira Mabwa. Mwana mulenzi Mawa. Osuubira yinza ba mwana mulenzi Mawa. Nambemu. Ofira ku Nambemu ye wange gwe tugenda surprise. Abalabi baffe abalungi. Embozi mukate anniversary. Embozi mukate anniversary tugenda surprising omuntu ogwa. Wewacha wewe. Towa. Mbozi muki? Anniversary. Mawa. Deviko, Duncan omutuuze, Nambemu, Faruk Ali, Sakoz Faruk, nenga kwa bonna. Leira onafira ku Nambemu, tugenda mu mulaga. Duncan ozatunga enfira ku Duncan. Nga olooza yeye? Yes. Enfira ko. Kwenta dakaluwa. Twagala agende. Tugezezaako okuntega. Dindi sala eta. Achiri kuya mwana tu abagane masa. Gundi akenze kwamba mchana. Akakindo kalaba. Kakindo namuna gani akagatso. Witi onogwe nali nsuubira okugubya amangu. Batukolako nawe mwana mu. Oyambadde fish shoe. Akuddawo lowoze mbuki. Otegedde? Ndete ebintu tuteekeyo mu motoka ebira tabikwatako. Keke bagikwese wansi w'ekitanda. Gendo. Sibawo. Leira. Sema. Biteekeyo nga tagenda bikwatako. Ne wano keke ejaawo. Gwe tugenda surprise nga tumutumye ku mobile money. Una tadde kwagala motebe mu bande oteeka mu. Nindeko teeka mu pini. Tigita tunuddeeko ku keeke. Wa PlayStation. Oyagala nnyo PlayStation. Omwana eriko PS5. PS5. Nazannyo omwana. Bikako. Ate bino ebirabo byammwe taabirabe. Bane sinabaggolo. Banange mubeereeko mulinde mulabe binaaba bitya. We love you. Ciao.
Sala mane mayi mutudde eri. Ande ne tigi be bakwata wano. Gwe nere ira mudde mabega. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi chenda sobi. Aibine birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobula bobo kumukomo moto na surprise. Ekisoka wantegere kuva kukagere paka jinkoma. Joko mwanono. Mbati ya wanaleta. Olobula buntuka. Omwanono na yuwawo. Mukwachi pwata mupomelanze. Zo surprise ataka. Tazileta hatataka. Wabulonina. Siku bino byokola. Mwana konina. Yotunula byankuba. Wabulonina. Siku bino byokola. Mwana konina. Yotunula byankuba. Wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga. Bwe bali basoma kushaka zulu. Nga kwosoma nze. Hitila musoli. Venya poli nga koli kunze. Okay, ladies and gentlemen, right now, to the director, Julian Carl Yeskiban, Dr. Samu
ki ku bakyala abamu abatalina bubiina tobawaako kati gwe kakasa ki You're
temunyononera bufumbo mundeke ndikutiibwa teka yakulonde wakomo FECD Genius House Music Band mu kibuga mu galo bwa mama kebangako lunaku beeyongera okugejja abasajja bakuba ekyuma n'ogamba ya kubeera munange ebintu byesirya kyayiwama n'abangi abamuwomerwa nze ngikokomu abadde sikinyweramu n'ebintu byalaavu birimu ebidiyo kale ddembe ly'okufuna omuntu gw'olaba olaba tamanyi mukano ne bamwetuka n'amatubu abudu tamusanira ani yakugamba yeera kuba kwetuma timbali nyambala taano tegasumba bintu byalaavu tekirinayo obeere katonda erinene eryo liwewula muleku yassajja ozirwenamulaba nga yewesali kunakibiyako abakazi abo balina kyoyise bemogera byammwe ndi bafanosi omukazi tebakuwa sente nga takusinga sikulya nanakuwagala nga atayina sente bisize yasulaka n'obuuza kulira muyiwa kibuuza balya mukamulali nze namulyako nasigala nkawala ng'abamulyaso alimirira muno jakola kiwewanikako omulimu gwa muno sengulu basiranya bannaabwe nabamu bagenze magogo omulimu gwa muno tavulu ga muno omulimu oguvudde obusika nkukubye makayimba babadde banenyaga bwendi wabula musembera ebintu isajja embiwawo omanyi nkazi wenakula kale nganswala yajja okuyiiya ebintu ebyempomya nonya kyendibawamu bagidde mwenasiima nage muvudde omundo webbeeyi nakatigenda bise nafunyeyo gogo musomo topingi yaleero enkwala kukola awulira ebyokukola wabinyuka okira otambula mweno sikwagala naye namunange okyateganisene kunyika nsembera kulunondese magezi omuntu okukola noyitibwa bambi alinawo ebizibu byosanga bibeera nkumu mubeeramu abeepinga amafitina bulikotandikawo nebijereka era bangi bannafu abalemowa kawoze byobutale byosi bisobola gosanga juza erwanjiri yetise ekimbatambuza njugu bamege busanga abali mukoleyo emirimu n'ensonga emulemya nga tematiza awoza navaayo lwanansiri yatenga hoteri olyalogakale okuwangula nnuni yosanga mwisozi ngakakudda mukuzeebala ngagonyesese okubakasa kubamu bire okubano byekanga tojja kuvuna wamma kusengukizigambo bandoga nakaka mugambe bibino kyomulimu
omuguluko negasibwa jajawo rangiwa omuntu atakola gwedagatola yekiga buli mulangira aleeta amalogo gakozesa nesomewa kagambo kegabyekadde alimirira muno kyakola kiwe walikako kulitwakunda senkulu basiranya bannaabwe nabamu bagenze bakuba omulimu gwa muno tafulu nga muno omulimu oguvudde obusima byebagayanga omanyize byobuwemu byewala munnange ebisudde bannaffe bagibawa olwendulu temunyiga ab'emise bwegityo kukonamu oluusi n'oyiga kintu kupakasa sente lutalo gwe lubanyasa abaganga tobatya n'obula bakangasa mbalaba gyempita n'oluusi nange gyenkola beetuma obuyinza n'olowooza bono katonda bwakanga ogamba muganda we beewaana ebitundu gyasibuka n'ova omwoyo nasomoka lwero kyangaya osanga omusoga gyakozesa nekyakiira bwe yamubuka gy'oli nnyonyi n'abeekyagwetwetwe n'ebitundu bingi ebirala kalica yabwagikangisa takutiisa mugambe newamwine si batinege magezi ag'omukkaganya ye mwe abasibuka ewakisoka mbaana okubyewala kimwogera okukanga kyambula sakabadde eggulesi gyokimbe ng'aba abantu kyemugamba omuntu okwewala bulira beewalako yakanga n'oti omuntu yakuba eryasibuka n'otala eyava ewamba bwanyumyayo n'oti ewamba gy'oli mukukyali nnya nnyonyi kikyakukyewamwe ekyowaano gyokotokera emirimu gy'abantu kale nno mwakafu obubi byobonyabonya abaana bekijjanye balo ondalizaddati byebiki ng'ab'ensaala ekyekulombokoze balya tendereza olunaku lwennafe waffe nga ndokukusimba ibire ate namwe ne munjagala nnyo okuva ku kansooka bange mumpagidde mwebalo byobuyimba mudiringa n'obunyogo abaali banyooma ne batula mu bugobogo guno oluyimba n'okoleramu tutumbekezaala abasajja abalina abaana katono okoneramu tutumbekezaala abasajja abalina abaana mubakazi kinoomo olina obulumi era osula mu biganzi ye lwaki abakazi betuwasa tebagala abaana bemusanga mu mumaka mwe lwaki abakazi betuwasa tebagala abaana bemusanga mu mumaka oluusi nayo wajja n'owo singa nakugobya mbuuza wandisanyuse oza kizaala kale buli muzenge kunkondo gye yava sigenda kulanganga obwana bwembusa okukusa obwana bakamaganyimba naye abakazi wakafa obubi byobonyabonya abaana bikijjanye balo odaizagati byebiki ngabezaala ekyekulombokoze bali kale mwakafa obubi byobonyabonya abaana bikijjanye balo odaizagati byebiki ngabezaala ekyekulombokoze bali nasooka nenoonya bwe bitandika oze kanfune ekisolomba nonengayo okuwummula anti abaana baba neddalo tibajjaabo bamutengo y'okubatuma nga nkyali eyo bwali ku makya nempulira ala nga nti nno yalonze omwana nga ndi eyo bwali ku makya nempulira ala nga nti nno yalonze omwanaebasinyumyeneka ebekuba kunya buli omali akyawomerwa asebe enjala nesula okasitokusa obutalasalawe osula muzigo gukolemeredde ogeyasimba bwatapimye mwamba osula muzigo gukolemeredde ogeyazimbye bwatapimye mwamba amabaati gemeero kyonna kinene nnyo funda n'akatono nga kalungi konna kimotoka kyakwefu yagula kikadde ekikyo kiriwo oba obiyita byangu yagula kikadde ekikyo kiriwo oba obiyita byangu manya ennaku yokundiva ku bantu ebitakukwaka kutobambira nolaba ajerekanga talina yaddesu emirimu gy'amaanyi sigisobola nze kasita olugambo lote lumenya alegesa abateganya kukola enkoko katuute yemugenda mweyogeza nti oyo luminaati mugendeyo namwazi babe muyole omukazi anyirira nti oyo yetunda kikyotalina nawe tandika enkya ebikugana kotambulira mu takisi onakunowepo vitingisenesa ebikugana kotambulira mu takisi onakunowepo vitingisenesa obakusagala kweyambaleta badasa ebasinyonyereka ebikuga kulya buli omalya kyawomerwa asiba enjala nesula ekasitokusa obutalasalawe
mubindekere ne mukyala wange ndabula okusembya ebyomu maka gange mubindekere ne mukyala wange nange twaze wakongolola embonikaza mukomola sibyanfuna ekyabintu jamu lubiyeyo si ensonga olwesa bwekulu mutwaliyeresa semundu nakiwakomola kwakyalika tulinga olimuki nolinda nengufi kolimusotyatu kivivi bwobona bwomalamu namunyenye bwoyita etunda abantu boliko gatebekuyabo nagundi ngokakanye mmanju n'amaaso gakyuse mundunula teweekoya twala baddadda onange twasiwakomola onange kakiwakomoleya abakyala baffe bakimaze ekyo kialatanakumira okunakamyakaki bwengerewamuba mu ludokozi tuli balitayalino mpakanyakwe nakiwagomolola ejekola natuumibwa fansa abakalemwe mukuba olwali sikyange kakanula amaaso kati so gyempita nsobozebwa ebyana ebitamanyi nazaayo mulupe binyegera n'obugunya musajja w'ekingo musasente ne bwemba asuza embalala musajja w'ekingo musasente ne bwemba asuza embalala neesiiga nembanga atalaba nawukola nzeebi twazirwana muwamma kajjango kandabula abalebedde emmundu mungojoseeyo ekisi Yeah.
Thank you so much. Leo program katika najitandika na mutima, okay? Basi leo mnyoke. Alisharuka okukola bannange tugenda kuteesa kwina. Abasajja tebagenda kwogera nnyo. Tugenda teesa audience namwe muteese. Oyo Sofiravo oyo. Nanyi ne mukwano huyo mumulaba bannange. Iceland representing, Canada representing, bannange Faruku munnabutunga bulijjo mubeereewo muli waka tubaagala nnyo twagala baweereza buli kaseera tutandika butandisi abantu b'e London mbatumiddeko nnyo abantu b'e US abantu b'e Texas bode Canada Central East London tumiddeko nnyo Beksu North London tumiddeko nnyo abantu b'e Bimba USA mutumiddeko nnyo Lavia Kitchen Burlington abantu b'e Makinge Ivan Climax Katapunga Dagan weyanjule okay nda kubabuuzaako bebaza emirimu gyonna gye mukoze amanya bamuta Duncan nja kwebaza nnyo abazze era bwe mulaba emboozi mukati etambudde bulungi temutunenya shifa waali ate atusuubiriza waliwo gwe bagenda osurprisinga so abantu abamu baatidde era temumala okutuula okutegeezanga baterera mbatumiddeko mbaagala nnyo Sheri Matovu nkutumiddeko akaswenti oli bulungi bannaye emyaka tugiwezezza ebiri bweddu era bwe muba mutudde wano tusanyukira ddala nsaba tutandike emboozi eno tulina topics 3 twagala tudisikasinga emboozi eno ne audience namu bana bamuli wano mukubeewo nnyo ono yalina ennyonyi nga zikulako obudde tulina butono lwaki tewagedde abantu bateese Jamila kibuuzo kikyo twakudde ebintu nga mwawukanye oba omulegerako Tewanira wakati okusinziira kyetaddeko. Okusinziira kyotaddeko. Maki. Taata byonna bimutwalira oba omulekerawo okukola nawe bakuwulira. Bakuweebwa era basalirawo okufuna nze ngenda nabyo byonna ye naakandika So, okay. Sako wa yiko phone. Tusa mchala Barnabas. Onanyeza ne gold yo. Mchala ebintu abitwa. Mami sasa sokula. Nyala kuuliza biashara. Bakoze ffenna teri nsonga lwaki tubakibagana era tunatwala kyenkana kati namukoze bwena okuddamu bigwe as long as I agree with him I have the right to ate bunga nzija ate bunga ensekuwulira neyanzege nze kasa Saalongo mulina omukisa nti experience yonna ngiina mbaddeko mu bufumbo mbaddeko mu kwawukana mu ngeri y'okugabana ebintu byonna mbibaddemuko kino kye nandigambye nze ku mbeera y'okugabana sijja kugamba nti okugabanira wakati sijja balikufunizamuligavu sijja gamba nti omusajja okusinga sijja gamba nti oba omukyala okusinza naye nze nandigambye ti singa omukyala nkuwasa n'osanga ebyobugagga ndi ku 60%
etupa okwawukana nga tuli ku 100%. Njagala ogabane makkati kwagaana gongaseeko. Enkaaga wansanga nayo kubegala samani n'enduulu. Enkaaga wansanga nayo ana gonyo etweyongeddeko mandi naawe genjaga tugabane makkati awatali ekyo. Maikukwaniza ab'omukazi zakwegendereza zakwetega singa niba tukoze ekyo either nze nja kuba nsaliriza oba gojja kuba osaliriza okono kwe kuteesa kwange nze bwe nandigambye. Musaba ayagala okuteesa awandike omukono ebigumu awanise omukono Okusipaya abadde amusoose. Mpoze n'egyota mwagala naye. muwa omuzindaala ateese. naye ngemuzi bannaye mukikubye buli kimu kiba kiggwa ewali Katonda kiggwa kakibe ki tuteesa kukikuba yakoze ku saawundi bannaye ayimirire. Musa ne bannaawe sakozi omusanga n'ebyobugagga bye bwe mwawukana otwala byonna oba omulekerako. nanti kisinziira ku mukazi ki kanayogereko omukwano bwe matandika naawe laavu manyi nti obudde bwonna omusajja okusifanza otuneko mu kamera obudde bwonna oli mulaavu nga mpya manya kino nti obudde bwonna omusajja akuswaza ekyo beerawo ng'okimanyi. So bwe muba mukola ebintu mubirowoozeeko nga mukya love before breaking up wano before naawe omusajja omukyala bwoba nga mufunye obutakkaanya nga muyina amaka ayina abaana gweomusajja noba ogenda otapya ne bebi omupya bwewakafuna okitegedde todda kuabaana lwaki abapya bemuleeta lwaki bamala biwedde okitegeera bwe babanga banayagala biwedde jangu wano nga tusobolina ema ntandika naawe bw'oba onandeetera omupya jje kati tuboneebone bw'aba tajja luvannyuma nga maze okusogolinga naawe tonyumiza kidda wawulira amaka gange n'obula nene mutandikeabakyala obudde bonna bakuswaza abasajja baswaza n'abakyala baswaza. Nambi owulidde n'omulamu wange ikoze omuyimbi mu Uganda waliwo omugwinalo basoma inalo bakulengere nga sinateesi omuyimbi aliomunyalo tuula omukazi ne wakusanga ng'oli ku 0 n'ofuna ku 10 ku 10 tasana alo omukazi ne wakusanga sigino ziri wala alo omukazi ne wakusanga ng'oli ku 0 ne bwawukana tasaana kufuna wadde ebbaafu era abasajja temukikola obulamu abakazi nze Hajjati Amina Naluvuma munnakyaggwe nteesa bweti emyaka gyange mugitunulire mugirabe nsubira ngenda myaka ngaaga kati mubuuza essaawa zino tutandikidde ku ki obufumbo nze bwe nali nfumbirwa bansibirira ebibbo n'emikeeka n'obireeta ne mutandika nenzija nalina emyaka 18 ng'omwami alina emyaka 25 kati mugamba nzireyo n'akaveera okitegedde bakopi abaana 8 tuba tujakola nnyo ssente nakeeranga ku makya nennima nekola buli kimu n'okusaba essaala omwami wange akole ki afune buli lunaku lwafukanira ebiwaazo ngamba otya mbogere n'akaveera kuki tekikwa ate nga oyo omusajja asaana butwa ndowooza mundaba Hajjati ndike mabega hakimmeka ewammwe wali kyolya naye nga nze fasiredi omwami wange andeke n'ebintu byange n'abaana bange teyanzika munakyagwe kitogenda n'akaveera nayansanga ntambuza bigere basajja bannange ensonga ezo tuzitunulemu ne bwe tuba tunyiise
omukyala owakiri bwoba mwayagala kubasa mulala tokyayagala mulabako omanye omukwano bwe munyindagala omu atuuka ekiseera nga takyayagala kuyita oli kwayise bwoba owulira nga ono mukoye nnyo tomugoba gali amaka gamulekere genda ozimba amalala naye kyensinga okwebaza embajja Grace Foundation from London abaami mubeere feya abaami nga abakyala mwenna abali wano nga muwanise omukono fe tulina betuluuzinga ebbanga lyonna nga mwemusirise tetubuulidde senga we London tulina betuluuzinga abaami musirise ne tuwaayo obulamu bwaffe bwonna okukola kyonna kyetusobola ne tuzaala abaana ne tubeera muleba n'obulumi bwonna temufunangako naye bamutuuka mu byobugagga mutabuka lwaki mutabukira mu byobugagga ani abatabuka abaami omukyala talina kyakoze bamuwe kaveera katya bakyala bangi abateesewo obulamu bwabwe okugaggawala olw'abaami baabwe basobole okubeera obulungi naye bamutuuka okwawukana mugamba omukyala atwale kaveera ekyo nkiwakanya eyo namba emu ekyokubiri kyempakanya waliwo omwana gaabwe aba nsanze mu bwenzi abakyala tebenda teri mukyala akwata musajja piriyoni abaawa bweyogerako ab'ekitundu kino taliyo naye abaami ne bakola ekinene ennyo okulaba nga babonyaabonya abakyala olwekyo mbasaba bannayuganda twebereremu okulaba nga abakyala ebbaga eryo tuliteesa kyenkanyi senga nga bakuddemu omusajja wuuno munnayuganda kakuddemu bulungi jangu wakamera amaka gange gali London mbeera Westminster era mbeera Park Side mwana wange oli natutwalayo e London mbadde naye yeyava n'afuna olubuto olwo lwalina jalujja kkulu oli kitoni kakati ngenda bagamba omukyala oli kyayogeddeko kituufu abakyala tebenda wabula abakyala bakwatibwa basajja kisa tebabasaasira mubabusaasizi kubalumirirwa nebabakolera kyebaagala naye si kwenda ababa tebenze balumirirwa basajja kusaasira begayirira nnyo bami nabo basaasizi mubufunze wakabale balinawo Faruku ssebo nalongo kitone nampizya omulamu ogwo nguwuliriza bulungi naye eno yentegeera yange tongakaako yiyo wabula wuliriza ki yange abakazi mususa okuwoza mbu musabira nnyo abasajja essaala sente ennyuma obalayiyo bwemba mbasabira okugaggawala nga bwe muli baavu mugenda funa emitawana mingi n'omukazi omwavu tateesa owota baawe mukusanga oli mwavu sooka okolokokeeta okulabirako gafune omukisa omukazi tobako kyokompulengi mubeere muwoza bakugobye ku myaka 4 mutuuke tukola ffenne muyiga okubba sente oba okukola kugaana Pipi wuli akuddamu amanya gange nze mpipira kwiri mukyala nsubuga omumwansi mukanya omukazi bamugoba nga talina kyalina kiki ekyaba kyayaba kitamu abagoba banyamwe nga tebalina kyebalina bwe ntunulira emboozi za buli muntu abasinga mugamba taata yasuulawo maama mwanyiigira ki however nze ng'omukyala asomyeko nja kugamba abakyala bannange mulekerawo okuzimba abasajja nga temwezimba ogenda n'ozimba omusajja n'atuuka mu buwanguzi ng'alaba kamugwana naye nga takukyawa nti tewamuzimba ng'agamba bwe nyimirira ndaba tonjamu kati zimba omusajja okuvuuka minisita nga gw'oli n'abakyala kwerosi bw'agenda kuwa pulezidenti ye ng'ofuna ekitegeera naye buli w'ozimba omusajja n'osigala egamba nti agenza ate yampasanzadde si gw'osoose mukwano eyo gwe bakyali olw'okuzaala ennyo
eriyo gwe bakyawa olw'obutazaala eriyo gwe bakyawa olw'okuzaala ekika ky'abaana ekimu kitegeeza nti give more than sex abasajja mubawe beyond sex baba waki abakyala basinga if you subtract sex from a relationship talina kyawaayo owaayo era business patana wabbaawo omanye bwe ziyingira omanye bwe zisala omanye amagoba bwe gazze akawunti gifune gw'omukono osegera bw'obaba takuwa akawunti ogirinako omukono nga nawe ogula ekizimbe onayombadde naye bwe nadda mu kufumba emmere olowooza gyabeera nsiiba njala abakyala mwegatteko value awo mujja kufunamu amanya gange nze kaye wisdom njagala mumpulize mu babulaza abali wano mukimanyi nti nno waliyo abakazi abajja n'emikisa wanerabyeko omusajja ng'akola owino simanyi ali Londoni naye nga bukyagenda Londoni afaanana ng'owino waliwo abakasi nga womuyingiza mu bulamu bwo yajja n'emikisa kati kambabuulire mwe bakapulaza mumpulirize bulungi bw'obanga omanyi nti nga tosobola kutoola ku ssente zo ziwa kwoyo omukazi gw'otuyanirako entuyo zo zitwale ku bisenge osegedde kikyokola ku mwana w'abandi ng'omutuyanyako nyo omulaga 6 pack simanyi omulaga omuntu bwalwasa nga tosobola kukwata ku by'olinako kyali gwe Priscilla kyawakagamba buulire kaye Priscilla akuddamu kaye Priscilla akuddamu bintu byakutuyanira ku baana b'abandi nga totoola okitegeera ago ge mazima kito kyofifi bwe kiri naye ate we tukola the money's money is our money my money is my money siwa kiri naye oba wafeeyo wamwe nga wajja na bigera n'emikisa gyo nga tekyakolera mu nju ya taatawo njagala obajjukiza twagala abasajja abalina African traditional setting mu bwongo togenda kolaga mukisa we guli beera mukazi mukozi mube ku byengero gibasaba sente y'ekikazi erina okubanga bweri ku kidoowo kale abasajja bikwata mu byoba bikyuseko okitegeera wekyalo ow'omukisa n'omukyala amalawo byonna byonna byekola okitegeera kakati mugenda ne mubeera yabasajja mulowooza nti simanya obwongo bwange bwe bundeetedde okuba ti nebwenti tolina kyewangattako naye ng'omukazi ow'omukisa wanjawulo n'omukazi alina obwongo obuzaale kikulu nnyo tuve mu kwesiga ne kupita asembereko maaso gyebagamba nti nze omukyala atasoma gye mutwala ekyo njawulo bannange osobola okuba amagezi ag'ebitabo ne mazaale tolina abakyala tulina naye abasajja kyebakozesa ne bagamba nti abakazi abasajja njagala bajewo endowooza egamba nti abakyala tuli kyekimu tufaanagana bambi tekisoboka ekyo tekikyaliwo abakazi tugera ku makya ne tukola era omukyala wenna ng'oli mulavu n'omusajja njagala osikine ng'oteekawo enkoleka ebintu babikyusa babizza mu mannya g'abaana bo agende ku matyaku kambe kuluma ng'ebibyo bikuli wano kitakawo embeera abakyala mubimanyi ogenda kutuula butuusa kubanga birala ekale erina kubanga okaaba obuuza ebintu omanya webiva nga nawe omanya njagala wano nemwa mwebapulaza nange ndi pulaza nina ne bwenkwana akyagaana bw'oba omanyi toli lwedde gabana ssente na mukazi gw'okwana gambi tuyambe genda olina ebijja byewammwe sipasta eyo mazinyamu bw'oba owulira toyagala kulaakulanya oyo omukazi gw'otuyanya kubaleka amabulire bino byabuli opagira yongerezako ekyo nze banzala n'abaana balenzi bangi naye nabagamba nga temunnafuna ssente abaana b'abandi mubaasa mukwano gwange ne maama
bwe bankwanya Kadaga olomu weki otyo Fifi Katize ayagala kumpasa Katize muweki Gambye nti bw'okwana Kadaga akuwaaki onnanga obusiyamu balina enkola entuufu bukkiriza omukyala nga mugagga ebyobugagga okubisa amannya go netwalako ebyo nga bamuwa amutegedde bulungi sagenda kukomawo topiki zikyali nyingi abantu bateese njagala kuleeta ku masama badubaze ku kifo kino nyini engeri gye wakabeera nga nizituwe mu ddoola Meza yange bagigambye mbweri mu mitwalo 5 bwe batubagimuziza wali adenzo problem then do this akwata sente ezo dola 10 kakati omukyalo omuweyo kwata ebirabo byogenda nabyo bulungi tweyanzizanya tweyanzege yita omulala sombamu omulala tuyinawo kampani gye bayita Wadjagale Property Agents eyo eriko n'omwami bamuyita Kanso Sembijja tatera kusituka mukama wange janguuko agenda tuwa ttaka tuzimbeko ekitebe ky'emboozi ku kati chairman tuwe kayimba k'omukulu wawo chairman loninga asibudde ku mulamu gye watuleka tukyaliyo yogerako eri abantu babakwagala ennyo nange gye banyabo ne basebo tusanyuse nnyo okubalabako olunaku olwaleero mbebaze okujja abangi bwe muti okuwagira abakulu bano ab'emboozi mu kati samunanka webale naawe omulimu ogutwala maaso mu myaka emito gino kiwe ku magezi naffe tuzaale kubalawo ab'emboozi mu kati mbaagala nnyo era nga ndi ne kanso wantujja yeroya wa kampani tugenda kukwata mu nsawo ne kanso sentujja nga kampani yaffe yawadali property tubaweeyo emiliyoni emu bannange mbakubireko mu bugalo sebo obubaka ogenda kunona omumeeza yaffe tuyanza mbaagala nnyo mwebale nnyo okukola omulimu omulungi nyine ekibuuzo kyange eki okiddamu ng'ogenda watulekerera esaidi eno oba esuubi olina okutta essaawa yonna navaayo nga ndi muto ate nkomewo nga nkaddiye wange mukulu wo yakyaliyo oba mukulu wo ojja mulabaye waali kabuyeza mmoga waliwo n'omulala ojja mulaba yakyaliyo kati lwaki omulekayo mukulu wange wajjanga nange nzija naye nsiimye nnyo okuba wano era mbaagala nnyo tweyagale mujjeewo obuntuntu bwe tuwulira tweyagale amiina naye nga njagala omanyi webagamba otebalizaako munno oba ozimbye omutima kulo allah akujjuzeewo kyosinga eno gospel life yaffe mujjukira kaatandika bukedde tu katebitambula basajja basasula bumukana webale nnyo banesaba mamisu oyogereko katono eri aba bonna tubagala nnyo so much because kati tubagoberera twagala nnyo kale katugendeko wakifa katono nnyo tugalo kale kankoleyo kano tubimale hopushima njagala mujje nekekero tugisalemu alemazi mukati muliwa tekero mugisale tugijjewo banaye tulete ngoma abantu babeere nga banyumirwa Fifi the Queen. Queen akola atya? Abamu mu lubiri. Okitegedde. Abakyala abali eyo twekubireko mu ngalo naye nga mwebale kujja mwebale kunyirira.
abakyala mwe balekola sente omulembe guno naye nga amanya nga bulijjo nakawombe shifako okuva ku Baba TV program wewulise omwagalwawo surprise your loved wano naku lwalwa Sunday sawa mwenda ezemisana genda ku YouTube tekamu omwagalwa surprise your loved one subscribe obeere ng'olaba program tukikola tutya olunaku olwaleero tuzze okuba nga tukola a simple surprise egenda tekinga only 5 minutes tusoose ne tugamba nti anniversary sabula emboozi mu kati era omuti guno ne gunyuma bulungi keeke eno ekyo ekirabo ne tukiraba naye nga abaami bano obwedda bampeereza bu message nga batandise obuna obufuufufu Duncan mulazeewa ndi kirooto kyantiisa mawa waliwo akulabye ku live ali awo Dubai ate nga naye ali mu tiimu zamaani ampadde ka message n'agamba toyambalangako suuti leero lwosoose big up emboozi mu kati. Alright, gwe tugenda surprising nange simumanyi omuntu eyantumye yaŋŋambye Shifa nkumanya abantu abo mikwano gyo so ku kimuli kino bataddeko balloon eyo eriko information erinnya ly'oyo omuntu ku bantu omukaaga Duncan Mawa Faluk Ali Devicom Sakoz Faluk Nambemu bana eriyo walipo oyina engeri gy'omwagala muno mwogerako ne smile. Alright, katulabe amannya gagenda kubeera revealed ku balloon eno tugenda kulaba who is gonna be surprised today. Omuntu oyo alina omwagalwa we amwagala ennyo amulowoozaako agamba nti that person made me. Alright, tugenda kubanga tusoma erinnya we ready. Ani agenda tubikulira balloon Duncan bamwe microphone. Jangu tubikulire balloon otugambe amanya ku anniversary ya jamu balloon. Soma ebigambo ebiryeko happy birthday. Happy birthday Dani. Inze. Happy birthday Dani. Happy birthday Ademan Yugi official, we love you. Yani Ademan Yugi official jewano ali modiensi aliwa Mulika munone yo. Aliwa Muli munona. Alright yangwe happy birthday Andeman tukola naye ku crew was born today 16th December. So when we were invited to be here tugamba we gonna celebrate our crew. Abagole mumwega bega mu bantu abagole musembe kino kibeyo bulungi mutandiko bala obushifa yakale tugereke emboozi mu katika tono nnyo nga wakanya agenda okwogera emboozi mu katika bane tsoke tusale nyamba tsoke tusale kale tugenda Valentine 9 yes raise the knife 6 yeah Never child of the So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwate renda
Thank you so much for coming over to Papa Tweyanziza nnyo, thank you so much for supporting talents. Ongeni oba atendala. Na yeso surprise ataka, tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi chenda sorry, I mean birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobula bobo kumukumu moto na surprise. Ekisoka wantegera kuva kukagere paka jinkoma. Joko manondo.
Awards. Alwanirira abakyala kwe DJ lindako. Alwanirira abakyala bebavumira abaana. Ugamba otya mu mwana w'omuntu mubi. Waliyo omwana omubi. Abakyala emikono naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono badyawo naleta mukati leo waliwo kye bayita ekyama akabozi bagamba akabozi ka kyama twaniriza ku basajja mwenna oli wanene abaana bawumudde opangisa singo lumu naye kati essaawa zino omusulo gw'akabaketi oguwa ekitiibwa luli obaddemu ne mukyala wo nga mulyabo n'obasituka nojjayo akabaketi omwami omukyala nagamba wayeera nkola baneiba kati ogw'akabaketi abaana bali wali kate neyobula ekisengere eddiyo oba ku kitanda ky'obulungi n'ofukamira nojjayo akabaketi wansi w'ekitanda n'okwata mutabani wo n'omunyigira akabaketi omusulo bako mubbe sebo omusulo gw'akabaketi teguba mwekutoli musiru ati oba kunyise mama bako mubbi kati mukazi wa pata ziba zaatadda yazaala abaana y'olujjolizo gasukali yeyitawo kumba abaana babulidde olyagala kwikyo shakira nkufiramu nga mama oyafuse galamira essaawa zino tumira abazadde nga batugana okukola bino ebintu ekyemmanga ebiriwa ebintu byetwakolanga tuzannya omuzannyo nga tuzannya emizannyo nze kubuulya amazima akabozi tekabangako kakyama era muli wano mukiggula essaawa zino mumboozi mukati abamu musula musingo lumu kyaliwo obudde bumukedde asula wala ababbi bangi ekidda bantu olugiraga mukanti ensuleko ewe okumba olina mutusiita olina maama w'abaana kati abasajja tulina obuzibu sokoleke obuliri buli wano kateni yeyawula kati enembwa saawa mwenda luno olumbe tobunyumiza lwina nedduwa gye lusoma ey'abasiraamu ay'abasiraamu giveeko emmanwa jajja kanyeni eba erinnya dongwayize n'okoona ku manwa abali owaye awo mugenyi wali kati waliwo kasitayiro omukyala kakuwa omusajja oba tokafunangako manya tonyumiddwa obulamu bwansenga kaliwagwa omwezi bakayitako nyoko bakayita kawodolo kandage omukyala yeebaka bwati kati okugulu okumu nakugolola nakunala bwati abasama mukalamu ako ke bayita akawoddoliri kati ako emaali olutandika okulya omugenyi ali wali eri mugundi mutusiita era olutandika okulya teri kabozi kakyama akabozi ke kabuusa omugenyi kati okumanya abakazi muli bazira omukazi yabudabuda omusajja ate yamukakkanya era ogenda okulya nga tatandika kati teri musajja era alekeraawo abasajja tusigala tukumisa bukumisa notandika naawe kati omugenyi nakola nosirika kati waliwo omusajja watuuka nagakabulanga nembwa kwesika mugenyi akabozi nekamubuusa obadde masaka ddelu owaye nina kinyumu ekiye kintwakirira uganda nungi nnyo era uganda ya bbeeyi okumanyanga mukama katonda muwa ekitiibwa nammwe abali wano muwa ekitiibwa twe baani abagenda okulaba ku biriroliro mukubire ku mukama katonda kubanga guno omwaka tetugenze mulokodawuni yadde naye mukama katonda adiibuuda yakola abasajja nga tuggumidde n'atuwa enviiri n'avaawo n'atuwa ebirevu n'atuwa omwenkwawa n'atuwa akatoka abakyala n'avaawo n'atuwa olumbugu luno muluzungu baluyita batya nze saasoma oluzungu lwannema kubanga omusomesa wange buli taamu ey'okuyita lipooti yange yansabanga please repeat again nenzayeeka ne bakuba embwa kati mukama katonda n'avaawo alina ekintu kyadiibudde ekintu kimu oba wano yali asaawo bwati oba ani abusala
abasama abatudde awo abasama ba Uganda bannayuganda era bakomyewo okuliira eno sente abasama akalulu tetugamba balinye kulobo kaliita wayiwayi tugamba balinye ennyonyi ate olaba olaba oyo abanyirira awo nze nebangama mulwadde kabootongo amala kunkwata olirumira mwoyo kakati Uganda yatuwa ekyokulambula ekyobulamuzi mu Serengeta nedda si kyabulambuzi Mukama Katonda yatuwa Uganda eno nsi nnungi nnyo n'abasama bakoma waneno naye Mukama Katonda yatuwa Uganda n'atuweeramu ekirabo simalamu Uganda yakafugibwa abakulembeze abo bana Kaguta yafuga n'agenda ku mulembe gwa bajjajjaffe ne bazaalibwa bazaala bakitaffe Museveni n'abafuga bakitaffe ne batuzaala nga Yoweri yafuga naffe tuzadde owokuna tokaaba naye owokuna tajja fuga mwana wange tokaaba ajja mufuga bambega bali wano siyinaganyigibwansigo ng'Erias Lukwago nene Lukwago yatuswaza wakulodi meya wansi kansala Kaguta afuga n'agenda Yoweri n'afuga n'agenda Museveni n'afuga n'agenda buliko kirabo kipya mwana muto Yoweri Kaguta Museveni tahabulwa Okay. Mbalamusiza mwenna abatulaba wano yenze Sakozi Farouk kakati wano tuli ku Tavern Ward ndine mwana muwala Hope Shifa Nakawombe. Ogamba otya? Sigamba kyekiri. Oli steady. Ndi steady ndi musanyufu nnyo ku mbeera ebaddewo. Abantu soko bambuli embeera ebaddewo. Mbozi mukati eno bagiyita oba kisimanyi. Muli bamaanyi nyamaanyi gabadde mangi. Naye Hope Shifa webale kukola. Amina namwe mwebale kola. Webale supportinga. Amina. Nze mbaawo manyi nti buli omu alina ababe buli omu asolaba buli omu n'amunyumirwa yes omuntu avaako ewa Faruku najja era we nateeka y'akalango era olabanga abantu bemmanyi era be bagamba Faruku waffe kakitegeeza gwe n'ozimba omutima ne bw'okola ki bajja kulaba ne banno okitegeera kyakikolera you just accept wosobola oteeka support teekawo ekintu kino tulina kikola tutyo kibeera nga connection esigalawo because abantu bano babadde balakinga information oluusi nga bamisinga ewaka abamu naye osanga omuntu mu diaspora n'agamba tubeerawo tubalaba so tulina kikola tutya nga ffe ba YouTuber oba ba blogger abatulaba ne tubeera nga ekintu kino tukiremezaamu kati buli omu kyakola akikole nga takinyooma kuba kino ekintu kyasangibwa mu kusooka kyanyoomebwanga ng'oli akirabanga karaoke kati buli alina channel ye agikole nga tanyooma akikolere ddala wholeheartedly yes then waliwo ekirala kyenniza okugamba nti okumanya abantu bazze nga bazze baagala nze obwedda wentudde nga waliwo abuuza munne yes tuzze bulijjo tubalaba mbozi mukati naye leero mulowooza bagenda kukola ki tugenda laba bulabi bayimbi mbozi mukati bagenda tuwaaki like naye nga bazze batudde babeddewo tebo baziguze tamanyi oba kulaba bulabi ku Faruku yeekubye naye kifaananyi oba bagenda ku performing oba kiki tamanyi kiki kye mbadde mugenda kukola but nga bazze ekyo nakyo kirungi kizaamu amaanyi n'ensiima n'ekyo nti like nzo by the way the first time when nasooka okulaba emboozi mukati nasanyuka nga ndabye Mawa neŋŋamba omuntu anoonye ajje azuula omuntu n'amugyamu ekitone na like Mawa alina bafaani Mawa alina bafaani Faruku nedda no Mawa chali wange I used to see Mawa nyina ka business kange makindi Mawa ng'akyamawo ko nagamba Shifa kalanchi nakirira kati mudakiiko bakalaba Mawa nga wuyo ayambuka akutte mu nsawo kati waliwo ne yagamba we yakomentinga nagana egwe Mawa nga mungi ali buli wamu naye nga bannange tweyanziza nebaza ttiimu ennungi gyokola nayo togetherness mune abantu tebatera kuwangaala mu mwezi gumu baba bakitadde naye temugivinze up you're still together anniversary ya luli mwali wano nga muli wamu ate kati mu celebrating bisingawo ate kyemmanyi inshallah I believe by 2023 anniversary egenda okudda kati nabyo bigenda kuba birala n'entegeka zigenda bba zisukka ku zino namwe abatwagala thank you so much mukama abakuume abaddizeewo era naffe tweyamye woli tuyita ku mukologo tujja kujja tulokalire tukyagenda maaso
ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Baba TV leero lunaku lwa mwana mulenzi Andrew ekiddako Sarah Cake amanya gange nze Nakitoshe. 3, 2, 1, 0. Kirazirikira. Akutte. Njagala twala mukisa guno okwebaza maama wange maaza wange birthday gyankoledde musiima mwebaza anzije wala simanyi nange yakumwebaza kusanyu lyenina even I can't talk kusafuna mukisa gumwebaza bulungi olwo lunaku naye nga nze wano nga nkwebaza bulungi nga ngamba maaza webale nnyo kyewankolera webale nkusiima nkubaza byonna ebintu byonkolera onzije wala okuntuusa wano wendi nkyuse ebintu bingi nga gwe ntanso ofuuka omuntu obuvunanyizibwa lwa gwe nsiima nkwebaza neera ngamba kimu webale ddala maasa byonkoledde byonna byombeereddewo nga nkusiima byonna byonkoledde neera mukama kwo kyosinga okwagala kyekiŋŋambye ndi speechless manyi naki kyakugamba kuba ndi so happy ku kintu kyewankolera tekimbangako sijalimba naye birthday yange ginakasooka celebrating eyo naye nga nkusiima nga nkwebaza. Obadde oli mu kulaba Opishifa Nakawombe tusinkane nate.